Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one tugenda kulawunya. For starters, bino mukulembeze waffe byazenga alabula muna Uganda naye nga tawulira. Bino byazenga ayogerako every other day. Mu video eno weyongera okukyawa Mathias Mpuuga, weyongera okukyawa Bedi Bwanika, weyongera okukyawa omuntu yenna akolagana ne NRM. Nkudiremu mu video eno weyongera okukyawa abantu ekika ekyo. Weyongera okukyawa Amuriat Oboy, weyongera okukyawa Nobert Mawo, weyongera okukyawa buli mubaka yenna gwomanyi nga wa NRM. Wetwogerera olunaku olwaleero kino ekipapula abasinga ku mumwa kirabye kyayise buli muntu wa NRM Entebbe mu caucus meeting olunaku olw'enkya bunaagenda okuziba ng'embuzi ezo zikkiriza bakola amendment mu UPDF Act. Court martial esigaze obuyinza n'olukusa okutrayinga ba civilian mu nkola ey'abannakyemalira ebyo kadi gye bayita rule by the law. Eyo si rule of law, to be confusing. Rule of law, mu rule of law mu respecting amateeka tewabeera ali waggulu waagwo ate tewali agopposinga nti amateeka bwe gasala ekintu bwe gawa ensala bwe kisigala. Lwaki bagendagenda mu caucus meeting Entebbe luvannyuma lwa Supreme Court kuwa nsala yaayo negaana ba civilian okuddamu okubeera tried in the kangaroo court martials? Omutamiivu Kagutema Jeno Masulubu tekyamusanyusa lwa nsonga yakimanyidde ddala tuuluye ebadde emuyamba okutulugunya kampu eya opposition ye court martial tekyamusanyusa. Bwe yali ku mukolo gwa kitaawe Terasitta wamulaba ng'alagira kitaawe atunule mu nsonga eno as soon as possible. As we speak right now, by tomorrow sawa 8 buli MP owa NRM ajja genda okuva Entebbe awo ng'akkiriza munansi atali mukwasi wa mundu abeere tried mu court martial, either ng'akoze omusango oba under suspicion nti omuntu oyo abadde agenda kukola omusango. Kati bino ebigwa mu matu ga Munnayuganda owa wansi atayagala kukozesa mutwe gwe kulowooza alowooza nti decision eno senga ekolebwa egenda ku affectinga bali mu politics, egenda ku affectinga baagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weekabireko Wambuzi alowooza bw'atyo. Zisobola okuba ensonga z'ettaka, zisobola okuba ensonga za business, zisobola okuba ensonga z'omulimu. Basobola okukwata taatawo, maamawo, mugandawo, kojjaawo ne bamusimba mu kangaroo court martial eyo, ne bamusibako ekisango court martial eyo n'emusalira nga talina waagenda kujulirwa oba kujulira. Bwe twogera ku bintu bino abasinga mu kummwe mubiyita politics. Bwe twogerera olunaku olwaleero nga bannakyemalira bonna bwe bakola lately mu mwaka guno ng'olesa emyaka egyayita bakozesa nnyo rule by law nti bakozesa mateeka okufuga, tebakkiriza mateeka kufuga byanjawulo. Kye bayita rule of law amateeka ge gabeera gafuga, kye bayita rule by law abafuzi bakozesa mateeka okufuga. Wetwogerera olunaku olwaleero bano bakapere bagenda ku amendinga UPDF Act. Court martial bagiwa amaanyi okutrayinga civilian. Oli eyo otudde wonywera obuugi, otudde woolira lumonde wo ku makya ogamba politics takukwatako, ajja kukwatako gwe taata nga mutabani we bamukutte, nga kooti etulamu abantu abataatuula yadde P7, nga kooti etulamu abantu abatalina yadde experience mu nsonga z'amateeka, esindika mutabani wo mu nkomyo emyaka 4 ng'emusiba emyaka 4 nga temuwozesezza, nga temutrayinze, nga temusingisizza musango. Bano abasajja tebakyali ku ssemateeka. Ssemateeka bamugjayo wabayambira. Ennyingo yonna ebaggalira okubaako kye baggusa mu ssemateeka nga Museveni ayita embuzi ze eza NRM nga zigenda anti bo balowoozesa mbuto zaabwe tebalowoozesa mitwe gyabwe bagenda kuvayo olunaku olw'enkya nga bwe mwayita ababaka
bakkiriza civilian asigale nga atryingibwa mu marshal. Wabula mpuliriza mu katono. Wadde nga bibisawundinga ng'ebinyiiza eri ebyennyamiza, nina amawulire amalungi eri omuntu yenna ayagala enkyukakyuka, eri omuntu yenna nga bw'olaba ebintu ebikolwa nga bino nga bikweraliikiriza era nga byongera okukunnyika mu mutima. I have very good news nga gegaliwa. Buli woolaba sayinizi nga zino, nkuddiramu, buli woolaba sayinizi nga zino nga trust ya dictator tekyali mu bantu, eri mu tools zatondawo okufuga abantu, just know okugwa kwa Nakyemalira oyo kubeera kutambise. Kankuddiremu, gwe just know nti okugwa kwa Nakyemalira oyo kubeera kutambise. Lwaki njogera bwe nti Museveni byali mu kukola olunaku olwaleero akimanyidde ddala bye byamutwala mu nsiko. Nkuddiremu, Nakyemalira Kanyunyunsi omunyu w'omusaayi kyali mu kukola olunaku olwaleero mu mutwe gwakimanyi nti be yajja mu kifo watudde olunaku olwaleero bye baali bakolera ddala nga balowooza bigenda bataasa from a very big fall. Museveni byakola olunaku olwaleero okudduka mu ssemateeka okuteekamu ennyingo ezimufevalinga okutulugunya abantu. Obote yakikola. Obote yalina article number nga erimu okuwozesa omuntu, okwata omuntu n'omusiba without trial. So Museveni kyali mukola olunaku olwaleero is simply picking notes from a foreign idiot, Milton Obote. Gwewebuzeemu, Obote we yakolera bino kyalemesa abantu abalinga Museveni okusigala nga balwanirira okwenunula. Uganda gye twogerako olunaku olwaleero yafugibwako nga terina ssemateeka under decree eya Idi Amin Dada. Ekibuuzo kiri nti ekyo kyalemesa bannayuganda baali baagala enkyukakyuka okusigala nga balwana abafaananako ba Museveni. Kati ye Museveni alowooza, nalabye ne kano kajjeno akakagulu akatambula ng'embaata kajjeno kulayije. Ye Museveni alowooza ne banne bwe baba nga tewali regimu y'Obote na Amini kye yakola kubalemesa kufuna kwenunula, mu mutwe gwo gulinga epaapa ali alowooza ffe ki ekigendo tulemesa okusigala nga tulwanirira okwenunula. Kati ffe Museveni twagala okukakasa ekintu kimu, ne bw'okwata buli article eri mu ssemateeka eyo n'ogikyusa in your favor, it will not save your regime from a big fall. I think ekyo ngenda kikuddiramu gwe wa NRM ali eyo naye munaakwata ku kassemateeka kammwe ke mwaleeta mu 95 ne mukyusa buli article ekalimu. Nothing and nothing is going to save you from a very big fall. Kambaddiremu, buli balunaku nga bwenjogera olunaku olwaleero nga twabasuula in the dustbin of history nga tugamba nti kale ne bano abalunzi b'ente baaliwo. Ngamba ba Museveni gwe Munyankole tonyiiga, omanyi nammwe mwangu okunyiiga mupapala. Nkuddiremu, it will be a time like this one nga tugamba regimu y'abakanywa omusaayi ba Museveni yaliwo. Very soon you have and you must go in the dustbin of history. So kati gwe Munnayuganda alaba ebintu bino nebange bikumalamu amaanyi, njagala kujjukiza era njagala kugumya kakasa ekintu kimu. Bw'olabanga sayinizi nga zino ze sayinizi z'okugwa kwa regime, buli Nakyemalira nga agwa nga takyalina bwe yeekwata, anoonyaayo n'essubi n'ebisubi kwe yeekwata. Era bo basigala balowooza nti by doing what they do kyongera kubanyweza mu ntebe, wabula ekyo kyongera kuba exposinga kuba kyay'abantu ate kyongera kubasuula. So whatever they are trying to do, the kicks of a dying horse. Gwabadde mu struggle tojjako kigere. Bw'olaba Museveni nga atandise okugyayo tactics z'Obote ne Idi Amin, just know revolution eri ku tipping point is just about right time okutippinga. Salute.